Ba members nsaba kuntambuliza ku video eno. Omwami omukyalo ye Stella Namubiru yakolanga ku ABS eya Mugenzi Pastor Yiga. Ng'akola program eyokuzuula abaana ba Kadama be babba nga yerimbi sente yayamba ba Kadama be babbira sente zaabwe bankuba kyeyo. Nange mutulube eryo mwe nayita mu programu ye ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokuna omwaka 2021 ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokuna 2021 namusasula emitwalo 8 namusasula emitwalo 8 gye yali ansabye nga buli kimu tukikkaanyiza ne risiiti njirina naye Stella Namubiru bwe namubanjanga sente Stella Namubiru nga mblockinga nga nvuma era namba zange zonna ya blockinga kuva 2021 paka na kati Stella Namubiru mubanja sente zange nsaba kuntambuliza ba members nsaba muntagingireko waswa Emma wa Trust Media Namubiru Stella walya sente zange emitwalo 8 nga nkusasudde mu programu yo eya Namwatulira mbozulira abaana abantu ababalira sente zaabwe wanzibe emitwalo gyange 8 waswa Emma nakukyaza ku programu ye nenfuna enamba endala ng'omblock nze kuyasooka nenfuna enamba ey'okubiri nenkusindikira message netandika okuchatinga naawe era nakati okyabba abaana netandika okuchatinga naawe bwe nakubuulira amazima nti wanziba Stella Namubiru waddamu n'oddamu kweyo enamba ey'okubiri gye nali nkozeseza n'omblockinga Stella Namubiru nkubanja emitwalo gyange 8 ne risiiti zonna waswa Emma yatugamba tuzitereke era Namubiru Stella nze Kathe esente zange ozirina era wendikomerawo wenjo okutandikirako kuba ne risiiti kwe nakuwera sente nzirina Stella Namubiru wanziba nenkusuubiza nti nja kutambuza video social media nze zange wazibba naye wazebbira Stella Namubiru njagala sente zange nazikolera za kiyumba mukazi mbonaabonera mu kiyumba Stella Namubiru mbonaabonera mu kiyumba mubeera ku social media kubba baana sente zaabwe ababonaabonera mu biyumba nga mwefula abakozi b'oku radio nga mwefula aba celebrity nga mutandika okutubba mwefula mubagenda okutuyamba mwerimbika mu bayambi ng'ate muli babbi bakulu Stella Namubiru receipt kwe nakusindikira sente nzirina Namubiru ne messages zonna ze nayogeranga nawe nkyazirina era nayogera nawe nonkakasa nti sente ozifunye bwe nakuweereza ambuzo oweereza sente mekane kwamba mpereza emitwalo 8 nongamba mpereza receipt nembikuweereza nongamba nzifunye mu maloboozi go Stella Namubiru members nsaba buyambi bwammwe muntambulize ku video eno era muntagingire Stella Namubiru nsaba omuntu yenna amanyi Stella Namubiru eyali akola ku ABS television y'omugenzi Pastor Yiga ngera yali akola ku program Namwatulira ng'agamba nti yayamba ba Kadama ababbibwa sente zaabwe mu programu eyo mwe nasinzira Stella Namubiru ne musasula sente zange emitwalo 8 era risiiti kwe naziweerereza yino Stella Namubiru bwe nazimuwa nga tuteesezza agenda kumanyiza omuntu eyali anzibye sente zange Stella Namubiru ebbanga neriyitawo lyonna lye twalagaana neriyitako paka nakati Stella Namubiru yagaana okukola omulimu gwange gwe namuwa nasasula sente zino ng'ennaku z'omwezi nazisasula ng'ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokuna 2021 ze nasasulirako sente enamba y'essimu eya Stella Namubiru kwe nateeka sente eri 0702 era enamba eyo bwe nagiteekako sente amanya yaleetaga Stella Namubiru era Stella Namubiru enamba eno yali agiteeka ku YouTube channel ye era kwe nagijja nembeera nga njogera naye ku WhatsApp ngera mukubira ne video Stella Namubiru ne mulaba nangamba agenda kunkolera omulimu gwange naye okuvanga ennaku z'omwezi mukaaga ogwokuna omwaka oguwedde nakati Stella Namubiru bwe nagezako kumubanja sente Stella Namubiru yamblockinga
ne mugamba oba omulimu guganye nziriza sente zange Stella Namubiru ya blocking enamba yange waswa Emma namukyaza naliko ku program ye nga amukyaziza waswa Emma bwe yamukyaza Stella Namubiru ngera agamba mbu agobera abaana amaploti simanyi biki ne mugamba Stella Namubiru wanziba era nagenda mu inbox ye Stella Namubiru bwe namugamba Stella Namubiru nkubanje emitwalo gya 8 wanziba Stella Namubiru yaddamu na blocking ku namba ey'okubiri gye nali nkozesezza bannange muntagingire bana abeeyita ba celebrity ng'ate omulimu gwabwe gwa kutubbira ku social media Stella Namubiru yeeyita celebrity naye mubbi nsaba buyambi muntambulize ku video yange twe ku Stella Namubiru anzirize sente zange za kiyumba zimbonyabonya bamikwano nali manyi Stella Namubiru yabbanze zeka n'oyo wuuyaze mu comment section yange Stella Namubiru yamubba mitwalo 8 nze yanziba 8 Emma tuyambe otukolere live fa ababanja Stella Namubiru nga naye kwali tuje live tumuweko obujulizi kuba fa abasinga tulina ne receipt zaffe kwe twamuweera sente zaffe Stella Namubiru mu program yo Namwatulira kyokka wayogeranga ng'olaga nti olumirirwa ba Kadama Stella Namubiru walaga nti efaayo toyagala bababbe nenga Stella Namubiru nawe kennyini oli mukubba baana Stella Namubiru oli mubbi tuba mu biyumba twefiiriza bingi Stella Namubiru ekiyumba ky'omuwalabu tekikolekamu tuwe sente zaffe